freedom comes to those who fight and not to those who cry, because the more you cry is the more your people continue to die. So rise and defend your rights. Bannayuganda bonna bamanye nti eno ye Ramadhani esembyeyo. Ramadhani eddako President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba mu State House. Alright, olunaku olwaleero ekitongole kya UMEME akitulabyeko nnyo lwansonga anti olunaku olwaleero bwe kimaliriza omulimu ogwali gwakiweebwa okusaasanya amasanyalaze mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okumalira ddala emyaka egisoba mu 2. UMEME Limited olunaku olwaleero bwekwasiza obuyinza bw'okusaasanya amasanyalaze munda mu ggwanga Uganda eri ekitongole ekimanyikiddwako nga Uganda Electricity Distribution Company Limited mu bufunze kye tusobola okuyita UETCL. Kale nno UETCL esuubiza okuweereza Bannayuganda obutabajuza mu buweereza obw'amasanyalaze wabula nga nina ebikusike byenkunogedde mu mboozi eno eya UMEME. Kale nno olabe gavumenti y'eggwanga Uganda bwe yatunda banka ate oluvannyuma neddayo ne yeewola ssente mu banka ate okugula UMEME Limited ng'ate nayo yagitunda. Byonna tubiina olunaku luno olwaleero. Kale nno njagala nkuggyekaawo ate nkwongere mu mawulire amalala ge tulina olunaku olwaleero gogenda kulabika nti nno wekkaanya ako screen yo akadde kano olunaku olwaleero gavumenti ey'ekisiikirize ng'ekulembeddwamu omukulu akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi eyimiridde n'esomera Parliament oboolyawo aneeyanjulira Parliament embalirira yaayo ey'ensimbi ey'omwaka 2025 2026. Embalirira eno etambulidde ku mulamwa ogugamba nti okumalawo enguzi mu ggwanga y'engeri yokka ey'okutuusa obuweereza ku bannansi. Nenga olunaku olwaleero ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo President wa Uganda ow'ekkumi addako abaddewo nnyo nnyini ddala era yazze olunaku luno olwaleero ku Parliament nga yayaniriziddwa Leader of Opposition omukulu amanyikiddwako nga Joel Ssenyonyi. His Excellency ayina ebigambo byayogeredde mu Parliament ng'agamba nti Parliament kyekifo ekituufu ekisaanidde oboolyawo ekyetaagisa okuyimirira okumalawo enguzi. Lwansonga agamba nti abantu abasinga ddala okulya enguzi ate mwanattu abatulira ddala mu Parliament eyo olwo nno ne bagenda basaasaanira mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. His Excellency speech ye yonna nga bw'agyogedde angirina nga Hanikat Masavu asigisazeemu yadde n'ekigambo n'ekimu byonna ambirina mu maaso awo atugenda kulabika nti nno tubiraba nenga ate era mu malala ge tulina olunaku luno olwaleero waliwo omujjaasi wa UPDF ono nno ayafiiridde wali eri munda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Akale mu ggwanga eryo erya DRC oboolyawo baali baabatwalayo kugamba akuzza mirembe mu nteeko naye ate yasobodde okulabika nti nno alugulamu obulamu yavudde mu bulamu bw'ensi eno atugenda kumanya na biki byonna ebimukwatako anansonga lwaki oboolyawo ki ekyamuviiriddeko okuva mu bulamu bw'ensi eno. Akale nno era olunaku olwaleero anzikiriza nti nkutegeeze oluvannyuma lw'emyaka egisoba mu 4 nga omukutu ogwa NBS ategukyaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo President w'eggwanga erya Uganda ow'ekkumi addako bavuddeyo ne batutegeeza nti olunaku olw'enkya kyaddaaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agenda kulabika nti no alabikako ku program emanyikiddwako nga Barometer akaasa mmemme ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo avuddeyo ku mikutu tuje ejenjawulo omuli Facebook agamba n'omukutu ogwa X natugamba nti essaawa yonna olunaku olw'enkya agenda kulabika nti nno gyali ku NBS television. Kakasamwe mwenna abaali bagamba nti tetugenda kulabika nti no tuddamu tusasulira TV zaffe kati olunaku olw'enkya president kwali ku NBS olunaku lwakulimba olunaku olw'enkya lwakulimba naye ate His Excellency gyali ng'essaawa z'okulimba zaweddeko dda kitegeeza tulina okumulaba bigambo ki byagenda okulabika nti nno atugamba olunaku luno olw'enkya naye nga nzikiriza nsooke nkubuuzeeko Morgan Keys 256 official CEO Kalidalu content creator Luwero's finest agwo wenna nga otwegaseka olunaku luno olwaleero ngenda kusaba mukwano subscribinga jukira buli wo subscribinga obeera omu kwabo abantu abatono abasooka okufuna obubaka singa tuba tutaddeyo ekintu kyonna kati nno gwe omukadde gwe tuzenga tutambula naawe agenda maaso n'okutuweera video yaffe eno like yes gisimbule like
ajiwe ekigalo ate gwe ayina kyoteesa oba kyowabula atwesange wansi mu comment section otubuulire kiki kyoteesa ate ki kyowabula. Morgan Kiss kugambe nzaaliwo olunaku luno olwaleero lwansonga anti Sajjime yafunyemu okutaataaganyizibwa lunaku lwali lwa mukaaga ku makya nnyo nga Mukama Katonda oboolyawo yakabujjako eddiba ate ne tufuna amawulire agaali ag'entiisa agaali tegatasanyusa. Nkimanyi abamu ku mmwe temwasobola kugenda maaso n'okulabika nti nno mukitegeera wabula kugambye lwali olunaku lwali lwa mukaaga ne tufuna essimu nga etugamba nti omwami atuzaalira Sajjime avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kale nno y'ensonga lwaki Sajjime tetuli naye olunaku luno olwaleero naye nga nkakasa butereevu agenda kulabika nti nno atwegattako mu program ate addewo aweereze eggwanga. Gwe wena ayina enamba ya Sajjime oba osobola okuginoonyako wano ku mukutu wa 111 ku mukono gwo ogwa ddyo, yes esembyawo 59 oba oliawo omutereko obubaka obumugumyagumya kubanga akaseera fenna atuyinza okukategeera kayitamu anti kaseera kazibu ddala. Kale nno anzikiriza atweyongereyo n'emboozi zaffe oba oliawo olunaku luno olwaleero. Njagala otandikireko mu parliament y'eggwanga lino eya Uganda, the Parliament of Uganda. Olunaku olwaleero abakulu oba oliawo abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bakulembeddwamu leader of opposition omukulu Rob Joel Ssenyonyi. Olunaku lwaleero abavuddeyo ne banjulira eggwanga lino Uganda embalirira yaabwe ey'omwaka 2025 2026. Kale nno eno efulumidde ku mulamwa okugamba nti okulwanyisa enguzi okumalawo enguzi y'engeri yokka eggwanga lino gye lisobola okulabika nti no lituusa obuweereza bwalyo ku bannansi. Kino nno kigendereddwamu okulabika nti no bamalirawo ddala enguzi ate nga buli muntu muna Uganda abeera mu nsi free and fair. Okitegeera yes. Olunaku olwaleero wetulabidde ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Olunaku olwaleero ku makya yes naye yakedde ku makya bwana Wancha naye yokera parliament y'eggwanga lino erya Uganda abagezeeko kulabika nti bamulungula ezimu ku ezo ensonga. Era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono ajavuddeyo natutegeeza anti okulwanyisa enguzi bwe tuba nga tugenda kugimalawo munda mu ggwanga lino Uganda eina kutandikira mu parliament y'eggwanga Uganda wansonga nti bano abantu abali mu parliament ate basibukako okulya enguzi. Agamba nti waliwo n'abamu ku abo mu parliament abaalimu nga bali bavunaanwa emisango gy'okulya ssente y'omuwi w'omusolo. Kale no n'agamba nti bwe tuba nga tugenda kumalawo obuli bw'enguzi amunda mu ggwanga Uganda parliament yeyina okubeera ensaale mu kulwanyisa enguzi. Olwo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo anjagala mukuwe asagala mukuwanda bigambo mukamwa anjagala nkuwe omukulu His Excellency the President ng'agenda mu maaso n'okulabika nti nno ate oba oliawo akugamba byakugamba. So kamukutuuseeko wano His Excellency. Okay. That are even small group of people that are even 10% or less of the enablers, that is roughly 35,000 people. This is a small group of people that is milking the entire country, and we all know. A small group of people that are even 10% or less of the enablers. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo wano akugamba anti waliwo akatundu oba oliawo ekitundu ky'abantu nga bw'okigattagatta kikola 10% oba oliawo n'obutawera nga kino kisaale ennyo oba oliawo mu kulya enguzi. Olwo nno ne kiryoka kittattana eggwanga lino lyonna ne libeera mu katyabaga kulw'abantu abatono nnyo ennyini eddala. Naye ng'ate kansoke mu kwongere, that is roughly 35,000 people. This is a small group of people that is milking the entire country, and we all know. These are the people that have decided that our country is supposed to go down the drain. Let us imagine what 10 trillion can do.
A little while ago, we were imagining what that money can do if corruption was stamped out. 10 trillion lost every year. Imagine what that money can do to our road. Finally, friends, I also want to mention that corruption, on a close analysis, is but just a symptom of a bigger problem. And that problem is misrule, that problem is dictatorship, that problem is a rulership, not a leadership, a rulership that has no account, that does not feel obliged with the people and is not answerable to the people. Friends, when you see flies hovering over a mess, you don't just spray the flies, you remove the mess and the flies will go away. We need to remove this dictatorship and corruption will be destroyed. Thank you very much. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agamba nti obuli bw'enguzi asigama nti buli muntu yenna ali enguzi wabula eno 10% jagambye abantu just 10% bebatatanye eggwanga lino nkale no nga bobagattagatta bakola abantu emitwalo nga 35 abo nno bebavuddeyo okulabika nti no babbika eggwanga lino obalyawo mu nnyanja nga balya enguzi emisana mutuntu n'akawungezi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ekizibu ky'okulya enguzi afena tukimanyi anti ye dictator kale bwe tuba nga twakumalawo akizibu kino ekyokulya enguzi atusaanidde okulabika nti nno atujjawo oyo anakyemalira alabika nti nno yefunziza ebintu byonna anabifulya ddala bibye. His Excellency wano abadde ku Parliament wabula bw'afulumye atendereza omulimu obalyawo atendereza ebirungi amakula ebibadde mu budget eno esomeddwa Parliament amakya g'olunaku luno olwaleero. Kale nonzikiriza ankwongere His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ino obubaka era bwatuwongedde. Okay. Obuzibu bwa Uganda nga bwetolera ku bwavu obutamanya n'endwadde era ne tukulanga bwe tulwanyisa naye gye buvuddeko myezi mitono giyise nze Israel Mayengo yannyonnyodde ekizibu kya Uganda era ffenna musabatukanye naye yannyonnyodde nti ekizibu kya Uganda kakyetolera ku bulyake na bubbi. Ekigambo corruption twakirongoosa ne kikola fashionable naye singa tukinyonnyola abantu ne tubalaga nkitegeeza bubbi bulyake okubbako abantu ebiseera byabwe by'omaaso kikulu nnyo abantu ne bamanya ne balyoka bayimuka ne balwanyisa ekintu kye bamanyi. Corruption ekyennaku nti ge galinga amafuta agatambuza gavumenti ya Mwami Museveni. Corruption ali institutionalized oba nakyo ekitongole ekikola ku nguzi. Akozesa corruption okusiba abo bayagala bamukolere era kizibu nnyo okunoonyereza mu gavumenti ya Mwami Museveni nga tewali muntu alina corruption scandal. Corruption gyakozeseza okuwamba eno parliament epaati yayo esinga obunene kyafuuka kyekwekero ky'ababbi nga bakulemberwa agikulira mukyala Anita Among. Eno parliament ne corruption ali mu parliament bwakozeseza okukoraptinga n'abakulembeze abaali abalungi abaali abeesigwa. So bannayuganda balina okulwanyisa obulyako bo naye okulwanyisa obulyake kubanga kulwanyisa bubonero bwa bulwadde oba symptom naye ng'ekirwadde kyennyini kiviira ddala ku bukulembeze obutali accountable obukulembeze obutafa ku bantu wabula nga baagala kweremeza mu buyinza era tulina okugyawo obukulembeze obwo nga bukulembera Mwami Museveni yasinga okubeera corrupt abantu bonna abali corrupt abadefendinga abaprotectinga nga tetugyeewo Museveni ensi ekyabonaabona bakyatubba nnyo n'ekisemberayo ddala ekizibu ekyo bakinnyonnyodde ng'akinnyonnyola ye kaliisoliiso wa gavumenti mukyala Betty Kamya. Njagala nnyo okukubiriza bannayuganda bagende banoonye ka vidiyo ako katono dakika 3 ku 5 mukyala Betty Kamya ng'annyonnyola ekizibu kya corruption oba ekyobulyake ekiriwo ng'akulaga nti Uganda erimu miliyoni z'abantu 45 n'obutundutundu 9 zikunuukiriza 46 naye nga obugagga bw'eggwanga bubbibwa abantu abatono abatasukka 3.5 ng'ate bakozesa aba enablers abatasukka 3.5. So nga bannayuganda
balina okusituka ne balaba engeri gye bakombatingamu oba gye balwanyisamu bano abantu abatono abatufudde abaddu mu nsi yaffe nga bakozesa obulyake. Abalwanyisa obuli bw'enguzi balwana ne boogera ku nsonga zino naye mpaawo kikolebwa kino olinawo obakubiriza n'obagamba tebakowa. Right Honorable Joel Ssenyonyi gye buvuddeko yatugamba era nange nzikanya naye nti when you fight corruption, corruption fights back. Olwanyisa obulyake n'obulyake bujja kulwanyisa. Ensonga lwaki abasinga okulwanyisa obulyake wano babalumbagana ne mu constituency zaabwe teweewunya bituuka ku Ssekikubo, teweewunya bituuka ku Ssenyonyi n'abalala bwe batyo. So tubazaamu amaanyi ne tubagamba obulyake n'abalwanyisa ffe bannayuganda tujja kuyimirira nabo tubaagire tebagwamu maanyi balwane kubanga bamanyi nti amateeka n'abalonzi bali kusaidia. Akasembero ddala Your Excellency, obuli bw'enguzi okubulwanyisa wadde buvunaanyizibwa b'abantu bonna naye abakulembeze balondobwamu okulembera abantu babalonda. Mwami Ssenyonyi tatuyamba buyambi okulwanyisa enguzi naye twamulonda abantu b'e Nakawa ne tumusindika, tuli basanyufu kye twamusindika okola kyali mukola. So abakulembeze balina okulemberamu abalonzi babagobere. Alright, yoyo abadde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kale no mu malala ge tulina olunaku lwaleero nga bwe nakutegeezezzaako nti olunaku lwaleero ekitongole ekya UMEME Limited bwe kikwasizza obuyinza abw'okusaasanya amasannyalaze mu ggwanga Uganda eri ekitongole ekimanyikiddwa nga Uganda Electricity Distribution Company Limited oba osobola okukiyita UEDCL. Kale no waliwo n'ekitongole ekirala ekya UETCL kino nno akisuubizza bannayuganda obutabajuza mu buweereza obw'amasannyalaze. Ekitongole kino nno ekya UMEME tetumanyi oba kyafunye akasente kaakyo naye nga akasente ko kyenyinza okukakasaako nti akasente kano kamaze dda okulabika nti nno ffe twakabawadde atwakabawadde kati kiri eri bo okutugamba anti akasente twakafunye oba nedda. Nenga Minister ow'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'omuttaka omukyala amanyikiddwako nga Ruth Nankabirwa ay'omu kwabo abaddewo ng'omujulizi nga kampani ya UMEME ewaayo obuvunaanyizibwa eri ekitongole ekimanyikiddwako nga Uganda Distribution Company Limited oba osobola okukiyita UEDCL. Olunaku olwaleero nga UMEME egenda maaso n'okulabika nti no ewaayo obuyinza buno nno bwekutte okumalya ddala emyaka 20 okusinziira ku UMEME egamba anti yagenda okujja wano munda mu ggwanga Uganda webagiwera contract ng'abantu emitwalo 25 gyokka be balina amasannyalaze wabula egenza okumaliriza project eno nga obukadde 220 be bantu abalina amasannyalaze olunaku luno olwaleero. Kale nno abwemaliriza omulimu ogwali gwagiweebwa okuviira ddala mu mwaka ogwa 2025 paka mu mwaka agwa 2025 bw'ogattagatta n'ogabiza n'oyawula n'okubisa n'otoolako oba ofuna emyaka egisigalawo akitegeeza UMEME esaavinze eggwanga Uganda emyaka egisobera ddala mu 20. Uganda abwetyo oboolyawo abwerabise. Kale nno anjagala nkuwa akantu kano kakulu nnyo akawulirize. Gavumenti y'eggwanga lino erya Uganda yatunda bank emanyikiddwa nga Commercial Bank ng'ejuguza Stanbic Bank ng'ensonga gyewa egamba nti eno banka yali tezza magoba nga gavumenti efiirizibwa kategeddaako kateeke wansi. Era gavumenti y'eggwanga lino Uganda yemu yatunda ekitongole ekimanyikiddwako nga Uganda Electricity Board neki kugamba obuyinza nebukwata nebuwa UMEME ng'era tuwa ensonga yemu nti kino ekitongole nakyo kyali tekizza magoba oba nfuna bulungi wabula bwe twatuukidde olunaku olwaleero nga gavumenti y'eggwanga Uganda yeewoze obuwumbi obusoba mu 7 ng'ebwewola mu Stanbic Bank ate okubuwa UMEME bajiddize ekitongole kyayo. Kale byebyo nno munnange ndowooza osobola okutuwa endowoozayo wansi mu comment section oba kati who is fooling who naffe ate tumanyi. Kale
njagala nkwongereyo wali mu ntandikwa nagambyeko anti eriyo omujasi w'eggye ly'eggwanga erya UPDF eyafiiridde wali eri munda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ono nno yabadde ku ddaala erya Lieutenant era nga amannya ge amanyikiddwako nga Lieutenant Nyero James. Ono nno bambi yakubiddwa amasasi agamujje mu bulamu bw'ensi eno. Tebana kulabika tino oboya batuwa official communication nenga omwami ono ankugambye abadde ku ddala erya Lieutenant yabadde agenze eri mu nsiko mu battlefield okulabika tino batebenkeza emirembe munda mu ggwanga erya Congo. Wabula atagava side eyo agatugamba nti ono yasobodde okulabika ntino alugulamu obulamu esaawa butukedde olunaku lwaleero yafa olunaku lwaggulo ku makya bwewakerera olunaku lweggulo nga takyasobola kulabika ntino ayogera ekigambo kyonna ng'Omukama Katonda yamuyise nenga yakubiddwa masasi. So eggye ly'eggwanga lino erya UPDF bwe lityo aneriviirwako omuntu ow'omugaso ali ku ddaala erya Lieutenant nenga era olunaku lwaleero abwegiweze olunaku lwaleero abwegiweze emyaka 54 Bukyanga Sir Edward Mutesa 2 akomezebwawo wano munda mu ggwanga erya Uganda. Okay, abwatyo bwe yakomezebwawo wano munda mu ggwanga erya Uganda ng'omubiri gwe nga mugenzi. Yes, 54 years since Mutesa's body was returned. Bwatyo bwegiweze emyaka 54. So osobola okuwaayo abaoliawo ka moment of silence nga tugezako kulabika nti nno atomujjukira. Wabula nga bwe nagambyeko era still olunaku luno olwaleero anti His Excellency yavuddeyo ku mitimbagano ogwabadde ogwa X kwabaddeko n'ogwa Facebook anatutegeeza nti olunaku olw'enkya gyali nnyo ku NBS television gyali agenda kulabika nti no abeerayo mu program emanyikiddwako nga Barometer akasammeme saawa zigenda kubeera nnya byonna nga ebinaava side eyo atasobole kulabika nti no obifollowinga ate tujja kudda wano ku DPTV Uganda tubikutuuseeko. Okitegeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde nga wabaddeyo bannayuganda abamu ku abo abadde bagamba nti His Excellency otukoze kiki kino wandigumyeko lwaki ogenda ku TV gy'omanyi nti oboolyawo ekolera regime. Naye His Excellency tugenda kumulaba olunaku olw'enkya ng'oboolyawo agezaako okwogerezeganyamuko ne bannayuganda abali wano munda mu ggwanga Uganda ate n'eri ebunaayira nenga obadde mulabi mulungi nnyo okuviira ddala gye twatandikidde video yaffe eno y'olunaku lwaleero. Yes, juwe ekigalo juwe like ate weerabira n'okusubscribinga gwe wenna omupya ate wegaseko olunaku olwaleero. Mukama Katonda abatukuumire mubeere bulungi akatuddingane mu mawulire ate amalala.